Bane samu ikubire ko mbugano. Bane za kutora kana kakisane baze Sheebah. Kuba Sheebah yandi badda ino omwepanko n'omwerako mungi yesamu. Naye bw'abanga yasalawo n'ajja enkuleze ku mutwe n'aziteeka wansi n'agamba kayingire mu nsonga z'abayimbi baleza tukunga embuga kubanga yandibadde anzebe tebinkwatako mundeke naye yayimirirawo bigambo bibadde bingi bantu boogedde bigambo bingi naye n'omulanga asigaddewo n'agamba bangi be twatandika nabo nga bamu baavaako oli n'atyo n'aga naye ye n'agamba kino kinkwatako twatandika bizinesi eno nga tuli baana bato tugenda kukaddiwa tetulina gye tulaga ku gwe mulimu gwaffe bwe tutaagutereeze teri agenda kututereereza Sheebah ebalimuba nebaza n'abayimbi bonna be tutambudde olugendo luno mpaka kati bonna abali awo mwebale nnyo mwebale ddala nyiza obutamenya mannya gamenyayo naye mwemanya abalwanya olutalo luno abakyalulwana mwebale nnyo okubeera bagumu mbakubireko omugala abayimbi abuwamulana abayimbi bano be batunda ennaku zino ebaliko okunyuliza olulimi olwo naye beewaddeyo ne bayingira mu bintu bino okusobola otereeza omulimu gwabwe nga tebeetiiriridde ne batatya bigambo ebingi ebiyitingana ebyo bye tuwulira naye baga katutereeza omulimu guno beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza n'abayimbi bonna abatusookawo abazze batulaga amakubo bwe tuyigiddeko baleensaba kuluse batayimirire tumukubireko engalo okumala eddakiika nga nnamba nga tukuba bukulu naye tukusiima nnyo taata waffe tukusiima nnyo muze era tulina puroguramu zo nyingi nnyo puroguramu zo tulina nyingi kama baleensaba n'abudumulaasa ayimirire tumukubire engalo nyingi amiragadde ava wano naye naye ayimire omulundi omulala era tumwongere obugalo bw'amaanyi maama aliima naye ayimirire tumukubire engalo ez'amaanyi aba tukwagala nnyo mukwano thank you so much for your contribution thank you so very much tuzze wano ne Sheebah okuintroducinga project oba program egenda okubeerangawo ndowooza buli lwakubiri olusembayo mu mwezi nga tugenda kuba tucelebratingangayo omuyimbi omu legend ekyo kintu twakikoze nga tugamba charity begins at home. If we don't celebrate each other, no one will come and celebrate us. Charity begins with us. Fene tusalawo tutandike tucelebratinge bannaffe naddala baba batusookawo kitegeeza ne audience oba bafaani baffe nabo bajja tandikiro bwe tuteesiime nga tukyali balamu abantu ne tubatwaliranga mabugo ne tubatwaliranga bimuli ne tubasanga mu malwaliro enkola tegenda kukola enkola eyo tegenda kukola enkola y'okutwala ebimuli tegenda kukola abantu tubalaga omukwano nga bakyali baki balamu era nga olwokubiri luno twasazeewo tucelebratinge omwami Kabuye Ssemboga mwenna mumumanyidde ddala muzeeyi twamuggyeko interviews era tugenda kuddamu mujjako interviews endala ffe kennyini nga tunyumya naye ayina eyiye gye yakoze obwomu n'olw'obudde ne projector tujja gibalaga ku internet ku channel za UNMF kwe mujja gisanga but for now njagala Sheebah abeeko kyabagamba kimu bibiri then MC agenda kudda omwami balino mwongere ku bali luno obugalo bannange bali luno Anthony ono mwana mulungi nnyo Anthony atubeeredde mulungi kyesiinza nakunnyonnyola naye Anthony we are watching you and trust me we have you at heart then later alone namuzeeyi amaze okusanyusaamu kamu bubiri tugenda celebrating a birthday and Nina Laws. We love you, Nina, and we got you. We have to dance with you on the stage because we really appreciate you, dear. We appreciate all the artists, the new ones, the upcoming ones, the legends. We are going to celebrate each and every one of you guys.
kubanga tubaagala nnyo and thank you so much. N'abayimbi abalala bangi abagenda okujja wano ku stage okulaga omukwano, munange tubaagala nnyo. Webale nnyo, webalire ddala. Thank you for your contribution. Project awe eriso kyatujja okukola muze kasooka ayimbeko muzayinza omuzamu ne tulaga tujjudde wuusi watukando naye muzeyi tukwagala nnyo. Saba Sheebah naye akubuzeeko kutongole. Mwebale nnyo abaana babirira muzeyi abo. Kino ekintu tukijje wala ebyogerwa bingi naye ndowooza kati mwabajja wano nammwe mukiraba kyalaavu tubadde tubulamu ekintu nga kino nga twesanga ne tweyagalako ng'abayimbi ne twebuuzaako ne twewagira kubanga tuyita mu bintu bingi naye ate tetulina wantu wonna wonna we tuyinza kujja ate twesange. Entalo zibadde nnyingi. Federation ezze ku uniting to have one voice. Era wano we tuli twogeze eddoboozi ki? Temuli bya queen, temuli bya king, engule zaffe tuzirekawa. Wano tuli waka ng'abayimbi n'abawagizi baffe abatonotono abasobola okujja every Tuesday. Tubaagala nnyo balengera buli ava gy'avudde yenna yenna nga mujja tulabako. Thank you. Nze sigenda kwogerako nnyo Mr. President ebisinga abyogedde. Nze kyenyinza okwogera kiri kimu. Leero tukyazizza Honorable Mao ng'era twogera ku bintu bya copyright, naye alina akagambo k'ayogedde n'agamba nti you either come together and fight as one or you disorganize yourself and keep begging. Muwulidde akagambo ako? We either come together and fight together. Either tujje lumu twegatte tulwanirire ki omulimu gwaffe, oba tujja kusigala mu buvuyo bw'ebintu ebitatukwatako ng'eno we tufiirwa. Kati tuli wano kugatta ki ddoboozi. So neeyanzizza nnyo nnyo. Abadde bwe kati you either unite and bargain or divide and beg. Mbeera nnyo ne Sheebah njigiriza. Mr. President, kabaddiremu. We either unite and bargain or we divide and beg. Mu Luganda agali awamu ne gakola ki? Yes. Ono music tulina okumuyimba nga tuli basanyufu kubanga tuli ba entertainers. Kati ate ffe tetuyinza kubanga ffe aba-entertaininga tetuli basanyufu. Kati tugenda kukola ku buli kimu naffe ekitusanyusa tusobole okubasanyusa. Naye ekimu ku byo kwe kwegatta kwaffe ng'abayimbi tufuuke kimu. Era ababadde abafuna mu kulwana kwaffe mulabye munoonye bizinesi endala. Ebizinesi munoonyeemu endala kubanga kati nibya Jasmine nimbye. Birthday girl Nina Rose nimbye. Mwekemula wano mwali mukirabyeko. Mwekemulaba wano mwali mukirabyeko. So mbeebaza nnyo nnyo. Love, one love. Tetulina kubanga tuli best friends okolagana. Tulina kutegeera nti omulimu gwaffe guno gutugatta tusanyuke. Ate era n'omulabe waffe ffenna abali wano bwavu. Tewali mulala. Kati tulwanyise eki? Tuve mu biki? Tuve mu wolokoso. Siwe kiri? Yes. Shout out Afri-Aid. Mr. Andrew, I see you. Afri-Aid be bantu abatuhosinga wano ku Alu. Twebaza nnyo 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 Afri-Aid. Mami leero taliwo, usually abeerawo nga mulaba. Leero taliwo naye Mr. Andrew waali. Twebaza nnyo Afri-Aid because singa teyali Afri-Aid kino tekyandibaddewo. Yes. So thank you so much. Leero omwami agenda okuyimba gwe tugenda okuwa ebimuli bye. Olwokubiri luno olusembayo omwezi tugenda kuluyita okuwa abantu baffe ebimuli nga bakyali ki? Tuleme kukwata bimuli bisuula ku malaalo. Abatabiraba. Mutu celebrating nga tukyali wano. So tugenda kutandikira ku mwami Kabuye Semboka. Era nga bakwogeramu naye ne mugamba akayimba ke nkaagala nnyo nnyo nnyo.
gumbunyeebunye nnyo okubanga ndi mwana muto. So saagala kustinga time because leero si lunaku lwange, leero lunaku lwa mwami Kabuye era Ssemugga. Njagala mumulage love please, because saagala naffe tulowooze nti we tulivaako mulitwerabira. So please stand up, all of us, let's stand up please, out of respect. Let's stand up out of respect. Tusutanya makola yetu